Checho iranga tugenda maaso natenera nentandikwa sega wa Edwin tuli kuntandikwa tugenda maaso sinema yabana Uganda na Rwanga Agnes Sagrikini omusobwa iranga tutandika butandisi Kikonyogo Eddie oba Kikonyogo tumulina Namusu Florence uyaba wa musu tuli kuntandikwa Patrick Kiza natenga tugenda maaso nekubanga tutandika bulambalamba yabana Uganda naffe tuli yate tutudde na taya Paula igena maaso atenga ntandikwa Kabogoza Derek atene tesagalekeni osobwe ntandikwa Bashir Boxer Wandondi songa atene Cinnamon naye agenda kubanga kaberamu so bakaise ensobi atenga tugenda maaso nentandikwa yes kakati ujibata underground torture facility iyo batulugunyizibwayo mwaka gwa 2022 eryogo babusakana na katano obubi abutandika di Isaac Murindwa Rasta Mike oba Rasta Mike obubi wabutandika di so emyaka 8 mabega kawo tulengera munafono yali si mubi nnyo sexamu apanze beat ku muziki alina omukyala we tumulengera sitati nali mukwano zokojje ononya sowani tufulike ononya sowani agamba mukwano ononya sowani ndabo ddi nudderi walibanga obadde onunyanse ng'obulawo ntandikira ng'obadde tononya sowani alina omutekeratekera ki ekyokulyako embeera ye ne yaba mufuna mpola tuli ku ntandikwa na tugenda maaso naye mukwano kikyolowooza ku mwana kali nga tannaba kumufunira kyakulya nasobola mugamba naye ndi maama kali munda kiki kyolowooza ku mwana ono bingi ebyetagisa nga bw'omanyi omukyalo ow'olubuto kati anoonya engeri gy'ayinza okulaba ng'abuliramu omwami director Sechanzi Samuel oba muyite Sexam ate nate agendayo tweraliikira ebintu ebyo ndabba mbigula abasajja bonna okugumya nsonga atofaayo ngenda kugula ekyo kyangu mukwano gwange wadde amanja ajja kumpa kasente tofaayo ndabba mbitereezeyo byonna era ng'omwami maka agamba buli kimu kyonna agenda kukitereeza aleka nkuwe caayi nange mukyala ng'asitukamu ekacaayi abasajja ne baba talina ssuubi lya ssente tekimugenda kuzzamu waka ssuubi ngenda kuba nga nkufunira essaawa yonna totya kigenda kutereera ekyenkya kirina okukaaba sebo bali gye baliira emigaati gyabwe ebibumba biki kale bba atandikiddewo okuvulubana nimberenge ne bwendyako 2 zokka zimala kakati mu kaseera kano amulinayo kyaliwe naye asubira saayo nanga mukwano gwe tasobola muvaamu asoboka agenda maaso n'okumuyamba singa abanga amutuukiridde embeera ya geto nga bwegitegeera buli omu agipanga lulwe buli omu agipamba bubwe abantu twalabanga abasajja abakulu edda batambula ku itaka agenda abalenga lweyogeza yekka gwe kitole kyati mwana naku nze tokyamanga kono kitonjuwa gwe kiki olagawo kati oddawo kayagamba agenda kunoonya makya nkwerekereko mwana nange nandikulinyiddemu awo okunenyeramu kyekikyate ngamba nkwerekereko omuyaya asobola okwesibako ng'obwedde atudde naye anoonya yadda nakwetungirako dda tugende naawe tondeka wano kale atuuka erudda ekyenja ne kibadde kiriya ng'alumba muna atuuka ayagala capati 2 simanyi oba agatwalawa nesene gyazije simanyi abala abalamu ng'amugamba mpaako capati emu bw'oba owezamu capati 2 mpaako emu yokka ungambye 2 nti aa emu gyoba mpaako kaagala ate wabagisiba nti ate kansoke nzije todda ku mudaala gwange ongambye capati 2 nti ate nsibiraako emu simanyi oli muyaayi kakati oluvannyuma ennyo naye mukwano ebintu byewampa tebimala yasobola kuyiyabyayiya akaseera nga keetolodde naye nga bw'omanyi ebintu ebyo bitakisa ku maama tusuubira oba ku maama kali munda biba bingi tebimala waliwo akali mukwano gwange oyo gwogamba teyanfunidde kati ng'ate alina mukwano gwe gwagenda maaso n'okugamba omukyala agamba niye mufunidde akalimu agenda kusobola okuba nga asobola okufuna ebisigadde ekyobimumanya ebyobwavu bitwagenda tuka tubimazi kutofaayo era kati ng'ekintu kye bayita obwavu kyo baleka bakikubye oluku mu mutwe ebisigadde tekisobola kuweza nnaku 2 nga tugenda myezi 2 oluvannyuma omwaka gwa 2014 tugenda maaso ne firimu
wayise emyezi 2 omukyala aba yeetoloola okuva ne mugamba nti obwavu tubikubye oluku mu mutwe embeera egenza ekyukakyukamu ku luno kye yalaba kyamukanga omwami akomawo omukyala yatandika okwebuuza omwami eno jjajja se tuli yaleeta firiji kati ku luno ekisawo kya sente leera saagala nga tena tv nagamba akalimu katiri omwami nagamba akalimu kakwatayo tv sente zaffe ziterekeyo wali ezo sente zo terekeyo tv kuno kwe tugenda okulabiranga akanyama w'ematuga tewali tabu nagamba akalimu kafuna naye kamaanyi akalimu kalimu amaanyi kalimu ekibuli naye kafuna kalimu ka kibuli naye ngako amagye gavaayo gyokoma okussaamu ekibuli awo ne amagye gaba gayingirawo kati gwe tolina kwesika kaakati tugenda mu 222 bino byetutandise nabyo ne batuzaako emabega katono nga bali mu mucunya akalimu ke bamufunira kaali ka bubbi era aliwo gye bamukutte ne bamuteeka mu underground tocha facility eyo batulugunyizaayo tocha kuba kutulugunya mu kapiko lujegero bubbi yabutandika dde bamukabye gwesema sema taja natandise juzi wano sibanga gwanvu juzi wano ojja kwogera gwe mukulu totamwatamwa alabika tajja kutaja soko genda oleete wali eri ku lyodi leeta kumazaawo leeta kumaza eri abantu nga bo basoma kutulugunya obulamu bwabwe bwonna nga teri mulimu mulala gwoyinza mutuma kukola kutulugunya agwo gwe yasoma agenda okulaba mutwala yali mubbi naye nga tanaba kuyitako mu kaseera kakazigizigi nga bamugamba yogera ani akutuma agamba musiraamu yani musitaafa kiwaggulu awo musitaafa aliyo mukunsiwo nasema musitaafa nini ali wali kutegula waggulu awe mugenda bane temutira bwerere sibba bwomu musitaafa yantuma naye mumutulugunye mwawulire bwe biruma aya ebisa ebisinga ababbi ne balumira mwoyo tebatera kwagala muntu wakatima kankoko kakati mukulu ng'akuba essimu ayina abasajja be yeesiga abasindika bagende bafune musiraamu musitaafa bagende banonye musitaafa bafune musitaafa bajjirawo tudde waka omukyala gyali ateekateeka waka embeera genda eterera ne ku nte balansi okuteekako ku butambaala obudole bw'omwana engeri gyekiri nti bwomanyi awaka nti ezadde baali bafunye ku zadde ebbanga lyetolodde twabadde mwaka gwa 2014 katugenze twetoloola emyaka gize gyetoloolatooloola ebbanga lize lyetoloola mu kaseera kano kennyini omukyala ateekateeka waka bakyaliyo mu katanga obubbi badde tebunnakanya bulungi kuleka kandi bava mu katanga babadde bakyabaatirizaayo kyala nga bwomanyi mu nteekateeka y'amaka omwami ewaka yayingiranga kono misinde kakali ng'agamba maama jona maama mukyala yazaaladde omwana akulidde ddala akuze obubbi abugeresezamu ddala ebbanga naye abadde tanaziweza bulungi musitaafa yafuna amugamba mwana mukeeze masaka maama jona nkwegayiridde tompakanya enkya ku makya kera ekaliisizo mu masaka otwale omwana twala omwana ebubondo nkwegayiridde kera ku makya twala omwana ebubondo mutwale masaka amutuma masaka agende eka ewaabwe gino gyawunye dda bamuuzawuzaawo kakana ng'ataagiza kali akimanyi bulambalama nti okutaaja tekikkirizibwa mu kazannyo kali oba mu mulimu guli bwe bakwata ofa kisiiri totaaja omugagga gyali yatomya sera ebisinga bagamba omuntu wa sente tatuuyana nsanyusa obalaba tewandisanyuse buno obugenyi si bwa ssanyu yegwe mukulu musitaafa oteebye nva nakusaala ku makya subuhi ovunaanibwa omusango gw'obubbi n'okutemula ate toyogera kintu kyonna kuba boogezaako n'okyasama mu kooti tekigenda okweyambisibwako ng'obujulizi nga boogeramu awo ng'agenda akola ki ekyo bakiyita kikanga ekonomi n'abalaga ekikanga ekonomi tebagamba ekonomi embwekaawa ekyo bakiyita kikanga ekonomi
era ekonomi n'ekirabako edduka. Ate bulijjo tetumanyi nti musiraamu osaalira ddala osaala era ofuuse kati kabaaya. Be baatumye ne babasimba essawu. Ekonomi badde bafunzizza banakwata batandika okuzibala abalamu. Batandika okuzibala abalamu. Bwe tutuukayo tumugambe musitaafu adduka, oli omusiraamu awenyuka tetumufunye. Era bwolwazikwata amawulire galina ku deni musitaafu awenyuka, musitaafu adduka. Omugagga basobola n'okukoza kyotakoze. Kagamba oyadduka naye nga sente zezidduse zezikuddusa, sente zezikuddukidde. Kati ono ebirowoozo ali wano. Omukyala yaganye okukwata ku bugeni Masaka. Bakeera bukeezi ku makya, omwana yebase wano mu ntebe, omukyala atudde wano ebbali. Mukyala yekengeradde embeera eno. Omwami engeri gy'atandise okufunamu ssente, leero TV luli firiigi, luno kisawo kya ssente. Omukyala yatandise okwekengera embeera. Batudde wano, omwami yali mu birowoozo, omukyala ali ku TV, bakyali mu kafunda kaabwe. Tuba tuli awo, tula wansi, kalira. Mukyala yafuna luyi ku mukazi wa Nuslapu ze nanfu. Kati ku kiwa nkoze okuntaaja waliwo alina okisasulira. Omukyala yeyalugwamu mukazi wattu naye nga yamugamba nti munnange neeraliikiridde olindeetera obuzibu. Abakyala ebiseera ebisinga bagwa mu buzibu naye nga mukazi wattu alina kyamanyi. Okutaaja twakukkiriza ddi? Bwe wali okola tweni tugamba towe twali tukuyingiza twayogera biki? Ayi munnange byantabuseeko bali bacunya. Okikulemerera n'oyo omwana azija. Ekyaddirira ekyokumutaaja kitutte omukyala, ate ey'okumusonyiwa beetaagawo zi bodaboda eziwerera ddala. Bw'ataleeta bodaboda ekiddako kikima mwana. Tugenda maaso. Firimu ensonga kibagiyisa ensobi, obwavu buluma naye ebiseera ebisinga bwetaagamu ogumiikiriza. Kati omutabani wuno agenza akula ye Jona. Kaseera kayisi. Ani yagambye okwambala engatto zange? Jona leero yagendedde mu ngatto za kitaawe. Ani wagaana okungulira engatto kansomere muzizo. Naye kafege nga kakyuma malidaadi nti era ate nze neewunya bagamba kasigala mukawunya bulungi. Mukulu kiki otegeeza? Kati otegeeza ki? Otandise kundaba mukamwa. Amugatata mune sigala tta. Sigala bwona omulemerako ojja kufa. Olwatama otamuveeko oluli kyolwo n'enkuugi embooko. Yalaba akaana nako ate katandise omulaba mu mukamwa. Katandise n'okwagala okuneepimapimamu. Ya Jona nja kuttira bwereredde eri nina ebizibu byange. Katudde eno Esseeta wali wonna. Mawagi Ese bukute wabana gabasala. asobodde okusimatuka obusale obusirikale bw'esseeta bw'ataayiza era bukute bwe bakuteera yine yeezuula nga y'omu ku bannamukisa. Kakati tuba tuli wano, waliwo kasitoma atuuse. Kasitoma atuuse tumulengera ze ye taata Jona ng'atuula ku piki bamutwale. Ono bamutuma zipiki, bw'atazireeta ekyatwala omukyala kikima omwana agenda muyisa mu bufunda. Tewali panya gwatategeera. Wano watali nnyumba gwenteekaawo saagala kuntuusa. Olwagisiba ati yamuleetera nekomerera nga bwekuula. Bwe yamukomerera teyamukuula, yakuula piki. Yamukumerera ekomerera nga bwekuula. Bwe yamala ogimukomerera teyamukuula, yakuulamu piki. Ku ssomero omwana gy'asomera waliwo azaalaajana, waliwo abakuba engolo ku ssomero naye bampitire. Wycliffe ne Jona. Yes, madam. Gwe Wycliffe ekikubya banno kyekyaki? Lekera okuba banno. I'm sorry, madam. Abansonyiwe maama, oluzungu waali lukenda lukalaakala. Kaakati Jona babayise babiri, omubaya n'atuuka. Jonathan gweyingirira ddala. Gende waka ugambe taata kwetaaga ku ssente za school fee. Jona bamutuma ewa kitaawe alina okunona ssente naye nga kyakimanyi bulambalamba taata talina ssente mu kaseera kano, naye nga zo school fees zirina okwetaagibwa era balina okweka ndi bazisasula. Gende kugambe kitaawe twetaaga ssente. Yajja n'atuula ebbali eka gye bamusindika. Asobola n'okuddayo nga teri kakomando wadde nga teri kakulya konna. Kale school fees ziveewa. Engato aleka alina gye yazikubye bukubi.
balulijjo nabadde asomera muza kitaawe kale labika engatto muzeeyi aleka alina gye yazikubye engatto alina gye yazikubye bintu by'essomero obimanyi waliwo essomero etuuka nga lyagala abayizi ne ligaana n'oggoba abaana olwa yunifoomu alafa jangu olabe kiki omanyi alafa agyemanyi ono alina ebizibu bye kati alafa gw'atayagala kusoma ayagala okusoma ekikulu jona naye embeera wayina mwe bumuneesonyiwa muzijekolo gwe alafa agyewulira togira tosindikiriza munna kati obadde oyagala ki n'amusaza nkwongereko olulala okakaseni nkukubye onkubye nkwongereko olulala okakaseni nkukubye alafa yali agyewulira nga tasula nti eryasobola omusaza bamusalizaawo tebyali buuko n'entiisa bamusazawo zonkubye tyate nkwongere n'asembera bamwongera bwongezi kale essomero lyonna jona ne limutikkira awali jona tufunyizaawo ngalo toyogererawo kaama bw'oba muyisa tomukoonako kakati olwo bamutuma piki no ze bamutuma okubba teri emusi bbiri alina zipazi weeyo bamusonyiwe okutaaja wadde okutaaja kwatwala omukyala naye ate naye yalina okisasulira atwale piki tagenda fula yadde 10 tebalina kyakulya school fees omwana bamubanja ennyumba nayo bagibanja kakati musajja yatu twalabanga edda abantu abatambula bagenda beyogeza bokka agenda abalengalo asonga eno asonga eri yeewunaganyanya eny'omutwe tutugeyo musajja mulalu kiki kumbe munaye buli omu mu nsi mulalu nayo eddalu lirina pasenteji yaalyo oyinza okulowooza nti gwe oli mulamu nnyo naye ng'ate naawe olina eddalu lyo mu ngeri yo jona bamutumye school fees muzeeyi yakomyewo kiro kwada alina otwala pikipiki gye yasoose ofuna ewa mukama we mu kasiraamu omusitaafu jona ku makya ssaawa ya ssomero firimu bagikisa ensobi ajja ndeka abatannamugamba na school fees olwagira taata amugambirawo neesonyiwa nvaako ndeka kati oyo omwana omusuubira kkula atya omusuubira kkula atya era kubeerawo atya nga taata yennyini ebyamazima kiri nti tasobola na kutwala obudde ebiseera ebisinga nakuwuliriza mwana agamba ki tasobola na kukiwuliriza talina budde kati ebirowoozo bimugenze wala kakati jona school fees era teyaleese so zo tuzeetaaga jona nga weetebesa njagala ogenda ogambe taata jona ava mu mazzi kweyira ku mazzi omutwe gubadde gumwesera nga wulya gumubugujja ava kweyirana ku mazzi bamugamba deeka gamba kitaawo twetaaga school fees jona gende waka jona nja kukuba kibooko kati omusomesa ku luno yayogera akisimbako essira ng'akiggumiza era kodda ku ssomero wano nga tolese school fees ngenda okunnasa obuggo ddeeka oddemu amagezi agagamba kitaawo kuba kirabika bwe siikusунemu ku buggaawo tojja kusobola kugamba kitaawo naye bwe naakusuna ekyo ojja kutya okudda nga tomugambye olabika tukunuma ewa kitaawo toyagala kumugamba kale jona yafulumirawo essomero ebiseera bisinga obwavu buluma era n'ensi enyigiriza naye mu byonna tokolanga ensobi olw'obwavu oba obwavu tebukozanga ensobi oba embeera embi tekozanga ensobi ofubanga okulaba nga olwana nnyo wadde obwavu mpologoma okulaba nga ogenda maaso n'okuba nga otereza embeera olwana n'embeera mu buli ngeri yonna ebeera esoboka tuba tuli wano taata leero yadda na binuubule yadda na binuubule jona atudde erudde ebyessomero yabivuddeko agenda okuza amaaso nga taata gwe omuntu yenna ajja siriwo kati sitole ki kugambye gamba ekyo kyokka toyongerako birala olaba omwana kanaye atandise okutwakaala
Oliwezi. Bamulese emisinde. Tata. Gwe kitaawo aliwa? Baba akomyewo. Taliiwo. Mami agala sente z'ennyumba. Yali bw'aba akomyewo mugambe nti twetaaga ssente zaaki z'ennyumba maama azaagala okifunye nti ye akaddo kalye osanga abaana bakamirika agamba tata yaŋŋambye taliiyo yaŋŋambye nkugambe taliiwo kakati jona yamanya naye ino taliko pakasa akali bakendo alabidde ku kitaawe tasobola kutandikira ku ssalya kitaawe taata yatuuka ku ssalya bodaboda kati omwana alina atandikira mu ziwuufa masepiti masigiri talina kubuuka kibiina kakati ufayo omubedde gye basitudde ufayo omubedde aginonya tagiraba ate akagigula omubedde ye omubedde agenda kunonya gwe omubedde Saidi kifo kya kyabadde kiriwa. Agenda kunonya ufa yange mwana eriwa. Kiwufa. Omuto Jona yabadde atuddewo ku kiwufa kyo ng'atuddewo n'akakutya kati sategedde kuba navuddewo konendekawo tuleva amasuga obwobu. Niga Nokisi n'amwanguyira. N'amubulira omuto Jona yabadde awo. Ekirabika yayise mudda tugenda mugwako. Kati kataabu n'agamba waawe omwana kati yakima kudewoda mumanyi naye tujja mufuna kataabu. Kataabu omubedde yagambirawo kataabu ne Nokisi balina okukwata ekkubo bagende bakime omuto mumuleete wano kyekyo kibeera mu kafunda mu kafunda mu ghetto no naye asasula aluddeyo asasula naye alinga ayagala okwasa omuntu yagireeteddewo katale gwe nawe batompese ne bakiwufa kyange kikuguza layisi ate olwawo nga banyini kyo sente zireke sente ne wufa gisigaze gireke wufa togimpa ne sente sigaza